Yes, Projan Media gwe mukutu gwokka ku YouTube gwolina okuba nga weekuumirako okufuna amawulire ageesigika. Osobola okuba nga ensonga naawe ozitegera bwe zitambula, osobola okuba nga otegeera ensi yo gyeraga, n'otegeera n'ensika ya entertainment ng'esobola okuba nga ebintu bijja byesengekamu. Sigenda vaa wano olunaku olwaleero waliwo bakyali bange abansazeeko naye nga siboogerako bwe mba nkola wano emirimu gyange gyonna mba siboogerako yadde n'akatono. Jona nkulaba awo embuya gy'oli kw'oli nnyo ku YouTube channel yaffe, kw'oli nnyo ku channel kw'oli otugoberera nnyo. Google nina kyali wange ntya Google bamuyita Sunday Google kw'oli Fred kw'oli nnyo ku Projan Media okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Omuyimbi Mark Sansula, Musi Jackson mwena mwebale nnyo okwekumya ku Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Olunaku olwaleero Eddy Kenzo alinayo press conference ng'era bwe njogerera essaawa zino like ekyagenda mu maaso oba enaatera okuggwa. Ng'era sobola okufunayo bwe nkufuniddeyo sobola okuba nga nkuwa update essaawa zino ekigenda mu maaso essaawa zino kuba essaawa zino gyendi era nga press conference ekyagenda mu maaso ne njagadde nsooke nkuwe update nsooke nkuwe ebintu ebigenda mu maaso njoke mu maaso awo nja kuwa press conference namba yonna ngeri gyekoze eki gyebeegenzemu oba ngeri gyebeedde etambuddemu kuba olunaku olwaleero Kenzo lwalina press conference. Eno press conference omulamwa gwayo si gwa kivvulu kyonna wabula gwa mwoleso oba oyinza ogiyita carnival. Alinayo carnival gy'ayagala okuteeka e kololo wabula Eddy Kenzo afunye ekiseera kizibu nnyo oba akaseera kazibu nnyo oluvannyuma lw'abantu ffe abannamawulire n'abantu abalala bonna asanze akaseera kazibu otumatiza nti ekifo kyategeseemu gundi ye kyategeseemu carnival ye oba oyinza oguyita omwoleso gwe tekyamuweebebwa buweebwa nga bwe tulabye Salvador gye yakolera ekivulu kye ku Valentine kye yayita Africa Laughs baakimuwa buwi ng'era yasevinga obukadde 3 nga bwe ye kennyini Salvador bwe yeeyogerera ng'era Eddy Kenzo kifo kye kimu kyategeseemu carnival wabula kino ekifo kirina rekodi nti buli muwagizi wa NRM oba ali ku gavumenti oba owa Yellow Power ebiseera ebisinga eno gye bateekera ebivvulu byabwe kuba babawa kino ekifo nga kya bwereere. So Eddy Kenzo afunye kiseera kizibu nnyo tumatiza ffe abantu abamu otumatiza nti kino ekifo tebakimuwadde buwi nga kya bwereere nti wabula yakipangisiza era agezezzaako otunnyonnyola mu ngeri zonna okukakasa nti kino ekifo yakipangisiza kikya bwereere kuba ffenna tukimanyi nti kino ekifo kololo airstrip okuteekayo ekivvulo tekuba nga oli wa Yellow Power kubeera bw'oteekerayo ng'oli wa Yellow Power venue bakuwa ya bwereere era tebaya ssente zonna tebakuteerako ssente zonna tebakuggyako ssente yonna ng'era ku bantu abamu abategeseeyo ndoza Bebekulu yowa olulango yateekerayo nnyo Salvador naye yateekeddeyo n'abayimbi abalala bangi aba Yellow Power n'ebivvulu bya NRM byonna ebiseera ebisinga batera bitwala kololo olw'ensonga nti ekifo kiba kya bwereere. So Eddy Kenzo yavuddeyo n'agamba nti yena adawutinga nti kino ekifo teyakipangisiza ajje amulage risiiti zonna nti kino ekifo yakipangisiza era yakisasudde ssente omuwendo gwa ssente gwayaganye okwogera twamubuuziza ebirungi bingi nti wapangisiza ssente mmeka agaye jangu nkulaga risiiti era nga nange wano Projan ngenda kwesitula ngende ku big talent emakindye basobole okuba nga bino ebifaananyi bya risiiti bifuna osobola okuba nga naawe gwalaba Projan Media osobola okuba nga naawe osobola okukola ki obifuna butereevu kuba nze nagaa tetukola lugambo tukubeera ddala kyennyininyini ekituufu kyennyini ekiri ku ground ng'era saa zino kyekiriwo ku press conference ekyakatambulawo wabula Kakinina Nakandi Farida mwena abagobera Projan Media team Oman team Dubai team Saudi Arabia team Kuwait team Muscat team Jordan team Canada USA mwena bakeero ekikoni wawuna mwena abagobera Projan Media team mukola omulimu gw'amaanyi gwatana subscribinga likinga sharinga commentinga tunaddamu nga nkuwa full press conference nga bwetambudde kuba agikoze ayimiridde kubiddeko ngenda kuba nkomawo ku ebyo byonna nga ebitambudde.